ali ku 94.6 Royal FM. Njagala kubanga nkulamusaako nenkwebaza emirimu gy'osobodde okubanga otuusaako engalo. Nnaku z'omwezi aziri 7 omwezi tuli mu gwa mukaaga omwaka gwa 2022 olunaku olwaleero olunaku lwakubiri. Mu studios tuba tuyingiddewo ne program omuntu n'obulamu obwa bulijjo nga omuweereza owa bulijjo ndi Jeff Hudson Kigozi. Tuba tugezaako okubanga tutunuulira ebintu ebiriwo mu kaseera kano naddala nga bitambula n'omuntu mu bulamu obwa bulijjo. Nina abagenyi babiri mu studios, ninamu omwami mukugu mu nsonga ezikwatagana n'ebyobufuzi, ninamu n'omukyala awo mwogezi abasinga gwe bayita PR awa kampuni y'emu evunaanyizibwa kutwala abantu bweru evuddeyo mu kitundu ky'e Masaka oba aviiridde ddala lugendo okusobola okubanga abeerawo wakati mu ffe okubanga agabanako naffe ensonga ze. Kansabe muganda wange omwami ali mu kasaati aka black awo kiba kibi nnyo wano mu Buganda okwanjula omuntu ng'asobola okweyogerera yeyanjule eri abatuwuliriza n'oluvannyuma tusobole okubanga tusosotola kye tulese olunaku olwaleero. Sebo omupurezenta neyanziza omukisa ogumpeereddwa ku mpewo za 91.6 Royal FM. Olwaleero ennaku z'omwezi nga 7 lunaku lwakubiri. Amanya agange anza okubataga babulidde nze Kato Peter omulongo. Ndi mukugu mu bintu by'ebyobufuzi. Kyekyo kyenyiza okwogerako. Era tuyanziza olw'omulamwa gw'olwayo gw'otuleetedde Sebo. Omukyala neyanziza akakisa kompadde. Amanya agange bampita Joanita Namuganza nga nviiridde mu kitongole ekitwala abantu ebweru kye bayita African Consultant Limited, nga tukola ku bintu bingi mu kampani yaffe, twala abantu ebweru, tubafunira emirimu egy'enjawulo, abaasoma n'abataasoma tubaaniriza. Nga bw'obawulidde mu studios abwe tugenda okubanga tutambula nabo olunaku olwaleero. Gwali eyatuwuliriza nawe osobola okubanga oyisaamu ebibuuzo byo n'osobola okubanga okubaganya ebirowoozo by'oba n'osobola okubanga obaako ky'otugamba naddala ku nsonga zino. Omulamwa gw'olunaku olwaleero gugamba nti lwaki Abannayuganda abasinga ensangi zino betanidde nnyo okugenda ebweru weggwanga oba okuba ekyeyo. Ngambye nti omulamwa guli nti lwaki Bannayuganda abasinga ensangi zino naddala abavubuka betanidde nnyo okugenda ebweru weggwanga okuba ekyeyo. Gwali yatuwuliriza ali ku 91.6 Royal FM. Osobola okubanga oyisaamu obubaka bwo ku mukutu gwaffe guli ogwa Twitter Royal FM, oba osobola okubanga oyisa obubaka obwo ku mukutu gwaffe ogwa Facebook ku 9.6 Royal FM. Nga ntandikiddewo Jolly Sebo, mukama wange omukugu mu byobufuzi omulongo Kato Peter. Awo wennyini wetubatandikira ku mulamwa, lwaki Bannayuganda abasinga ensangi zino naddala abavubuka betanidde nnyo okugenda ebweru weggwanga? Sebo presenter oba omukubiriza wa programu eno neyanziza olw'omukisa ogumpeereddwa ku mpewo za 91.6 era olw'omukisa guno ogumpeereddwa Abannayuganda bangi weesanga nga bafulumye eggwanga bagenze mu nsi nga Dubai, Qatar, Jordan n'endala mu bawalabu, tuyita ensi z'abawalabu. Naye muwendo munene kuba kati weesanga nga Bannayuganda omwana amala graduating Makerere ne universities endala n'agenda n'asazisa balina n'engombe egamba nti omaze ofuna empapula kati osazisa passport ne visa. Kuba weesanga nti wali ki mirimu, okitegeera omuwendo guli nnyo okitegeera. Naye ensonga ezimu ezireetedde Bannayuganda ogenda ebweru zenyiza olaba weesanga nga wana emirimu mitono, kitegeera gitya emirimu gitya nti emirimu mitono nti oluusi ne gavumenti yaffe tetaddewo bulungi kimala, kitegeera egezaako nga bw'esobola naye tetaddewo bulungi kikola ki
kimala. Kansooke nkulinnyemuko kati. Yes sir. Government tuyinza okuba nga tuginenya nti tekoze nnyo kimala ne government ezenga n'enteekateeka naddala enteekateeka zino nga egezaako okusitula abavubuka enteekateeka y'emyoga ezze abavubuka ssente baganya okuba nga bazikima ku ggombolola mwagala government ekole etya? Nze kye nandisabye kye tusaba government kuba ku mpewo eno ku radio ku radio eno kubako abo abakulu mu government abawuliriza kyensaba government yes emyoga gibaddewo kuba twalaba nadzi segera tuzze tulaba emyoga gyagwa kuba oli wasanga wenaalemu ng'agamba government etwebaza ebbanga lyetugiwagidde ekitali kituufu naye government erina okuteekawo structures structures engumu ogambye abalimi ku kyalo oba mu kitundu bakole ekibiina mubawe ssente segera naye enteekateeka yonna nejjulamu ebyobufuzi kati omuvubuka eyakava emakerere eyakava ku muteesa eyakava ndejje zona university z'amaanyi mu ggwanga era zituwa abaana mu community bolaba nti oyo ye asobola okukyusa ebintu okitegeera erina oteeka enteekateeka tajja kwetaba mu bintu bya mivuyo ajagamba bajja kundaba ndi muwagizi we n'aleemu biki okitegeera omanye erinnya eddungi lizimbika n'ebintu eby'amaanyi okitegeera naye lyonoona kantu katono nnyo okitegeera kati gavumenti erina okukola ng'okuyita mu puroguramu zaayo ng'emyoga naadizi kati waliwo omupya ogwa parish development model erina oteekawo structures nga ngumu segera kwaze sente oluvannyuma zireetebwa naye kati ogenda n'owulya minisita Kasolo ng'agamba tugenda bakwata naye nga lwaki okwata munnayuganda ekiba kigenda obakwasa ndowooza ensonga eri emu abakima ssente zino naddala nga ssente za parish model bw'ozogeddeko tebaagala kuzzaayo ssente ezo ate nga baba bamaze ofuna amagoba eggwanga linajjulamu balyaza amaanyi bokka lwaki temwagala minisita abakwate? Si butaagala minisita tukwata naye abantu bano betuwa ssente oziwa muto wange ali mu kyalo eyagaana okweyongerayo n'okusoma tatendekeddwa kimala ng'okimanyi mu kyalo waliyo omuntu g'owa miliyoni ya ssente nagamba onzise bussi naye ng'omuwa mujja mu bizibu naye nagamba onzise bussi takwatanga ku kye bayita kakadde ka nsimbi mulundi gumu okitegeere kyokka gw'ojja mu kibiina n'ogamba nti kato ayagala obukadde 2 agenda alima nnyaanya okitegeera naye jjukira ogenda mu obukadde 2 gavumenti sente eziteeka ku akawunti muziteeka ku akawunti ebibiina byonna ziba ziguddewo kati ebibiina bino ne bijjawo sente gwoba memba nojja ne weewola naye tebakutendese kimala nkozesa ya sente zino kitegeera kati ina okwongeramu amaanyi omukugu mu byobufuzi ogenda kunzikiriza nkuyimirizemu keddakiika nsooka empulirize ne ku mukyalo oyo naddala nga bwe yeeyanjudde nti mwogezi oba PR ow'ekibiina kya African Consultants Limited banno bakugu mu kutwala abantu ebweru era nga basinzidde mu kibuga Masaka mu ngendo kansooke naye atunnyonnyole nsonga ki zaalaba kuba bo okusinziira ku kunoonyereza kwe nafunye nti omuntu yenna aba yakatuuka ng'oyagala okuba nga kampuni ekutwala ebweru oba n'ensonga ey'omuggundu oba n'ensonga ez'omuggundu lwaki oba osazeewo ogenda ebweru eggwanga nyabo? Neeyanziza akakisa kumpadde okusinziira nti omuwendo gw'abantu abagenda ebweru gulinnye omuntu agenda okujja mu ofiisi zaffe kozi tetumala gagaba gundi nti ogenda ebweru naye kiki ogenda okukola like nsonga ki gy'owa abantu abamu ayinza like agamba family background atya ewaabwe yavuddemu koko nga asitula family ye kangeze nagamba mama wange yafa tata wange yafa bandekera abaana nze mukulu akuze ye taata ye maama ye ssenga ye kkojja kati omuntu ng'oyo waba akunnyonnyodde ensonga ze naye newobeera gwe ogamba oli mutuufu okola ki ogenda n'ekirala kanyongerezeeko ku katini ku nsonga y'omwami ono agenze n'ayogera ku ssente z'emyoga
So mukama wange sente z'emyogo ezo zifuna. Yes, government sente baziteekayo. Naye sente zigenda otuuka. Kati omwana abalabalamu bampadde akakadde. Ku economy eno nga wogiraba kakadde kagenda kungasa ki. Ku engeri ebintu gye birinnye muli kimu ebintu by'okkozesa ewaka. At least agamba kangende ebweru. Nfune ku sente ezeegasa. Aye n'ekisooka sente nga yo eye Uganda. Sente tekyali value. Okwata omutwalo n'ogenda ogubalabalamu. Kilo ya kawunga yalinnya, ebijanjaalo, amanda, butto ye, abantu butto baamuvaako. Kati twebimu oli wajja n'akuliramu n'agamba nyamba at least kangende ebweru. Nawe ogamba kyo kituufu kola ki? Genda. Ekyokubiri oli agenda n'asoma nga yasoma degree ye, mwana yakava campus naye nga tewali mirimu. Emirimu ez'ennaku zino gya mwana waani ani akumanyi. Osomye kuba abaana abamu like baba discouraging oli n'amubuuza osomye naye omulimo gw'osomye mu office olina gw'omanyiyo kintu ng'ekyo okitegeera. Kati n'abantu abamu agenda obbibalabalamu nga sente zakolawo zaalya tasevinga. Kati oli omuntu agamba at least kangende ku kyeyo nkubeeyo emyaka gyange 2 n'akomawo at least nga nina kyendagawo oba ensonga eyo gitegeera. Bintu bingi kuba kati oli ayinza okujja n'akuliramu n'agamba njagala ogenda ku kyeyo lwansonga ndi single mother ng'omusajja waali naye ng'abantu omusajja ayinza okugamba omusajja mutamiivu oba omusajja ebintu ng'ebyo nga single mother abaana baagala okulya abaana alina obbambaza abaana balina okusoma walwala maama naye nga taata waali ng'olowooza lwaki omuntu ng'oyo tomuwa visa oba tomusayiningire kagenda ebweru. Mukyala Joan awo wennyini waliwo omuvubuka oba omwami aweereza ekibuuzo wano agamba nze Kalibala Timothy ansinzidde wano mu kitundu ky'e Makindye. Ekibuuzo kye kigamba nti lwaki kampuni naddala zino ezitwala abantu ebweru abaana ab'obulenzi bwe baba bagenda mubasaba ssente nnyingi okusinziira okwawukanako ku baana abawala. Ndowooza kyabadde ategeeza nti omulenzi agenda kujja mumugamba yeta miliyoni 3 oleete passport oleete visa nate n'otunuulira nti omwana obuwala mugenda musaba busabi passport ebirala bimukolereko lwaki? Anti kati okusinziira nti emirimu gy'abawala myangu gyafuna ebweru kuba kati babosi eri naffe batukubira nagamba njagala maid wataba maid nagamba njagala omuntu ng'agenda kola mu supermarket omuntu ng'agenda kola mu hotel oba restaurant ate nga like sente ezo ziba ntonoko kuz'abalenzi kuba ez'omulenzi asobola okujja emirimu egy'abalenzi actually ebyo mizibu gyafuna asobola okujja nga kuba abaagala basikaali ebweru baba batono omuwendo ogw'abasajja abagendayo like nga bagenda kola bwa sikaali gibeera mitono nnyo. So okusiwobalabalamu n'ogattagattamu nti ebitabwe biba tebibalansinga. So emiwendo gy'abawala emirimu gyo weegiri naye emirimu gy'abasajja gifuna giba mizibu. Yes. Okyali ku 9:6 Royal FM anagame tuli mu program omuntu n'obulamu obwa bulijjo. Tukyaniriza ebibuuzo bingi nnyo ku nsonga lwaki Bannayuganda abasinga ensangi zino naddala abavubuka betanidde nnyo okugenda ebweru weggwanga okuba nga bakuba ekyeyo. Gavumenti mu studios ndimu n'omusajja mukugu mu nsonga z'ebyobufuzi omulongo Kato Peter ne mukyala Joan ono nno omwogezi w'ekibiina kya African Consultants Limited anono nga bavunaanyizibwa kubanga bafunira abantu ebweru weggwanga ate nga bakakasibwa gavumenti ya Uganda n'ekitongole ekivunaanyizibwa kubanga kiwandiisa oba olyawo zi companies ez'enjawulo wano mu ggwanga erya Uganda. Nenda kubanga ngendako mu bulango bw'akamba baffe eddakiika nga 2 tovaawo katukomewo. Ekintabuli ky'omuziki amawulire n'ebisanyusa ku 9:6 Royal Farmer.
Olimba okisoota radio yange olimba nnyo naawe ojje ku mukutu gwange ze mpuliriza radio emu eyogera ebinnyumira kyenda kawummuza mukaaga Royal Farmer. Oli ku kyenda katanyeze mukaaga Royal Farmer. A glance at the AIM regionalism empowerment. When you take a sport or either take a deep look at the way the AIM regionalism department is devoted to the practice. It is hands-on to every participant and backed by the well-stocked studios of Royal FM and AIM TV. The department has fed the global practice with outstanding personnel backed by professionals in the practice, and it is seen from the products of the different students. Take a glance at every sector. The Royal FM has all the required machines and personnel to release a well-backed student. The MRO TV now has some of the most competitive programs in the media world. It is Mutesa One Royal University Journalism Department. Kubanga nkwanirizayo nnyo, of course mu bulango bwa bakama baffe okyali ku kyenda akawumuza mukaaga Royal FM era nga tuli mu program omuntu n'obulamu obwa bulijjo. Anenjagala okulamusa ku bantu abali mu bitundu ebyenjawulo, ebitundu ebyetoolodde eggwanga, nga mugezako kubanga mukakkalabya emirimu egy'enjawulo anti mwebali kulwana kuba otalo no si lwange. Omugamba mutya abali mu bitundu by'e Masaka, Bannabuddu, of course sobola kubeera ano ne sitabatumirako, abali mu bitundu eby'Emityana ate n'abali ebweru w'eggwanga, of course mutufundira ku mutimbagano kyamaanyi nnyo kye mukola. Naawe bagezako kubanga batufollowinga ku mikutu gyaffe gimugatta abantu kyenda akawumuza mukaaga Royal FM, of course mukola kyamaanyi nnyo ddala. Nagambye nti omuweerezaawo ankyali Jeff Hudson Kigozi, ninamu abagenyi babiri mu studios obedda mbawulira nga bagezako kubanga battaanya ensonga ez'enjawulo, ate ensonga zitulowooza ddala nti zikwatira ddala ku bulamu bw'abaana Abannayuganda, bukwatira ddala ku muntu owa bulijjo, bukwatira ddala ku Munnayuganda agezaako kubanga alaba nti Uganda ey'enkya oba abaana baffe abetugenda okubanga tuleka mu nsi ababeera n'obulamu obweyagaza. Kato Esebo omulongo bwe tugende mu kuwummulamu tubadde tugezaako okulaba ensonga lwaki Bannayuganda ensangi zino naddala abavubuka betanidde nnyo kubanga bagenda ebweru w'eggwanga. Naye kati tusooke tuttaanyeeko ku nsonga ez'enjawulo. Gavumenti eneekulemberwa ekibiina kya NRM oba ekulemberwa omusajja Yoweri Kaguta Museveni, eyinza kubanga esala amagezi ki okulaba nga omuwendo gw'abantu abettanira abamu bakukusibwa n'abakukusibwa abayisa Kenya, abalala bafiira mu nnyonyi, sima babanyize mu mipiira. Lwakiri bwe kityo omuwendo gw'abantu abettanira oba abayayana okubanga bafuluma ebweru w'eggwanga kiyinza kityo okubanga kikendeezebwako? Neyanza ssebo omutesitesi olwaleero. Gavumenti ekintu ekisooka kiyinza okuteekako ennyo essira kwe kusikiriza bamusigansimbi okujja mu ggwanga. Kitegeera nti buli eggwanga bwe libeeramu emirembe, jjukira ensi kyafuuka kyalo kimu kitya nti omuntu ali mu India oba ebuyindi asobola omanya ekiri e Uganda ng'agenze bugenzi ku mutimbagano, asooka abuuza gye ntwala ssente zange waliyo emirembe. Okitegeera kati ye gye ngenda oteeka ssente, gavumenti etaddewo mbeera ki nti bawa ettaka ly'obwerere ngeri ennammanve nejje bazze babawa mu Lwera waliwo ebawa Abachina ettaka. Okitegeera nti kigenda kuyambako okwongera oteekawo emirimu mu by'ekikugu ne bannaffe abatagenda na wala na kusoma. Ekyo kimu. Ekyokubiri, gavumenti eyinza okugezaako okukola okwongera oteekawo enkolagana ennungi n'amawanga gano amalala.
mu lufuutifuuti kyewandiise partnership osegeera nti buli oteekawo abaana bano ne bagenda eri tebasanga kunyigirizibwa nakukosebwa kw'amaanyi ekyokulabirako emabegako awo internal affairs badde egezaako balina ne UAE omukago gwe baakola nti abaana kati ne bagendewo balina emirembe season ensinga kata ebibuga we bityo kitegeera nti Bannayuganda bayita mu kusomezebwa okwotalabanga gavumenti jjukira ebyaffe tugambe olukizi lwa Uganda olufuutifuuti kyewandiise backbone olukizi lwa Uganda bya bulimi lwaki tokwata ssente n'oziyiwa mu by'okulima anti abavubuka nabo balabika nga batayagala bintu byakulima oli mutuufu ne bona abiteeka mu ssente n'oli akatale kajja baawo kuba togenda teeka mu byakulima ssente nti kale katusale ku bikozesebwa ate oleme ennoonya katale kyogenda bayigira akatale kyokka olukiziri waffe ku lwesigamye kulima ne nalwo terutaddeemu maanyi esegeera nti singa tunaateekamuko ku maanyi abaana bano tebagenda fuluma ggwanga omwana agenda alima eyiika y'akasooli sizoni eggweko afunye ssente z'otamanyi asitudde bato banne asitudde n'abeewaka kuba kati zino ensi ezikyakula tusanga obuzibu obwo tiweesanga ebizibu bisukka noga akangende Bulaaya ya gavumenti kyesobola okukola esobola okwongera okola ki okwongera okuwa abaana abatandiseewo emirimu ewaka owulira nebawa kye bayita tax holiday nebawa oluwummula olugere tugeze emyaka 10 emyaka 5 nga tebasasula musolo ne kakati omwana afulumye bamuwadde obukadde 10 ayinza atandika kiwana e Uganda tewali esegeera tuleme gamba nti ate ABCDE esegeera kakati ebyo gavumenti wenaabitereeza nkubulira tojja laba mwana agenda ajja gendanga nga musajja wange Kayiire Masaka alime season egenda okuggwako nga mugagga esegeera nga takyasaba gavumenti tuyambe esegeera ebintu ebyo tubiyambako musajja wange Deo ali eruweera alunda embizzi ze mbulira anaavaayo ati omutwala ebuwalabu ng'akuba ssente azitika ne bazitwala ne China ebyo biba tebigenda kukola kitegeeza abaana bakyagenda bweru ate ng'omuwendo munene n'ekirala abaana bangi abafunidde obuzibu mu nsi nga Kata n'ezi Jordan gavumenti ne yeesuliyayo ogwa naggamba ne singa eteekawo embeera eyo n'okuddamu basikiriza okudda ewaka nti bannaaye tuddeeka kuba toyinza kunsikiriza kudda waka wali kibooko kitange yanyiize nziruse nyenze mu ttale ng'oŋŋamba mbu jyamu tuddeeka ate nga gyali kitegeeza akulinze mugaati weeguli omwana ajja kudda ewaka kitegeera omuvuna kagamba munenye ey'enjawulo nga si ya kibooko nze bwento bwe ndowooza gavumenti bweyinza okikuba neetereeza abavubuka bano tubeetaaga nnyo kuba ly'eggwanga ery'enkya naye banaagenda awamu tebalidda Katonga sinaba kuvaako yasebo waliwo wano omukyala aweereza ekibuuzo amannya ge ansabye ngaleke kulw'okuba olw'ebyokwerinda agamba nti bannabyabufuzi abasinga naddala bano bwe tutera okuba nga tukyaza ku mpewo nti muba musasuddwa gavumenti nti kati olinga asigira ekifaananyi ekirungi gavumenti twerabira ebibi gavumenti bya Uganda byekoze naye olina okukijjukira ssebo muteesiteesi nti era ekkumi terikyawo omu era sajjabbi teribulaako kaalyo sajjabbi ogamba sajjabbi eryo nalyo likola kino kitegeera gavumenti etuganye nti terina kikyamu kyekoze kitegeera bingi byekoze naye ate yandyongedde ttereeza nerema kwonoonera ddala tebafuga kanaggweramu eyo kitegeera tyabagenda bagende kati nga example kyokulabyako kiwaleese ekyabaana ogendera mu mipiira gy'ennyonyi tokitwala butwazi bwotyo kintu kibi nnyo ekisaana otereeza eggwanga lino eriba linaagenda mu maaso ddala okay akanyomero kano ke tulimu wakati mu program omuntu n'obulamu bwa bulijjo tuli kugezaako okuba nga tulaba oba nga tutema nsalesale oba nga tuwa amagezi okusinziira ku ndowooza zaffe abantu sekinnoomu gavumenti ya Uganda yandikoze etya okulaba nti omuwendo gw'abantu abaana abawala n'abaana ab'obulenzi naddala bali
abatasukka ndowooza myaka 35 lwaki betanidde nnyo kubanga bagenda ebweru weggwanga mu kwagala okubanga tumanya ebirowoozo by'abantu ab'enjawulo asijja kumma mukisa omukyala gwe twakyazizza PR wa African Consultants Limited okuva mu kibuga Masaka naye atuwa ensonga ze tetuganye nti bayinza okuba nga bali mu bizinesi eno nti bo we bafuniramu era nga yewamusasuza wajja ekyokulya kuba nti we wabeera PR kampani eno weetayindoza taba na kyakulya naye Munayuganda era muzadde kyemmanya alina okuba nga alinayo ensonga nga 2 oba 3 gavumenti eno zesobola okuba nga etunulamu omanyi otya mu ngeri ng'eyo nti Banayuganda betanire okuba nga bagenda ebweru weggwanga omuwendo ogusobola okuba nga gugenderako nyawo nze kyendowooza gavumenti kye yalikoze bintu bitono nnyo ekisooka kuba rent abaana gye bagenderako ebweru abasinga babeera basomi ng'oli agamba nina diploma nina degree naye nga asazeewo like agenda asome omwana asomye obusawo bajournalist like basomye courses ennungi naye nga asazeewo nagamba kangende ebweru nze ngamba gavumenti yalitunuddemu mu offices ezo zeegaba negamba nti omuntu waba akozeeko emyaka oba 2 oba 3 aretiringe naye otunulira mu gavumenti ebifo ebinene ebifo ebisava ng'alimu bakadde tebasobola nateesa basumagirira mu ntebe kati ensonga ngezo omwana asoma n'agamba nsoma naye gundi namulaba kyanga yazaalibwa kwali ekyokugeza like ono yali yakafa yali gundi wa banka ani ono Mutebire tukuza signature gye tulaba kati omwana ngayo yasoma gundi business ezikwatagana ku biki oba accountant anaafuna atya amaanyi agasoma like era agamba kangende ebweru ndaba after all abali tewali agenda vaako kuba kati ennaku zino omuntu abeera ku ntebe agamba afazaali okufa naye sijja va mu ntebe n'ekirala gavumenti eteekewo ebibiina yes fine weebiri naye ebyongeremu koko kuba gavumenti gyemanye egaba ssente yes gavumenti yo nnungi etufuze bulungi naye abantu abasemberera omukulu maybe be bagyonoona kuba ogamba nti minisita yavaayo n'agamba ssente z'emyoga bazigaba biki ne recently wano ssente ze baagaba eza covid percentage esinga tebaafuna ssente naye minisita ye n'ayimira n'agamba ssente twakola ki twazigaba nze ndowooza gavumenti yo nga yo yandyetereezezza n'abantu abali kakiiko at least ne bateekawo ne bagamba ebbanga tyoba omuntu yalisaanya abitayalingire ku myaka bwegiti n'abalala bafuge ye ndowooza yange njagala okuba nga nkutegeeza nti oluvannyuma lwa programu eno of course mwabanyumirwa ebyemizannyo bangi mwagala okuba nga mumanya enkyukakyuka eryakatale k'abazannyi maaso awo ebyemizannyo ebivudde wano mu ggwanga erya Uganda muganda waffe omulongo agenda kuba nga ajja mu maaso awo Waso Hassan ensonga z'ebyemizannyo agenda kuba nga zittaanya ate naye bw'anaavaawo mwabanyumirwa omuziki MCT Mo Techno Uganda agenda kuba nga ajja n'ennyimba 10 of course ezisinza okuba nga zikwata omubabiro olunaku olwaleero so temuva ebyokya tuba tukyalina bingi nnyo wano ku 90.6 Royal FM program tuli mu omuntu n'obulamu obwa bulijjo tubadde tugezaako okuba nga tutunulira ensonga lwaki Bannayuganda abasinga naddala abavubuka abatasukka myaka 35 betanidde nnyo okuba nga bagenda ebweru weggwanga mu nsi ez'enjawulo ezenyinza okumenya n'endekayo n'obudde obadde zenyinza okumenya nezinema n'okuba nga mmalayo kuba ekyamazima ensi nnyingi naye okubadde nti abasinga bamanyi ensi zino ez'okumwanjo Dubai, Qatar, Oman, Saudi Arabia abantu bafulumidde ddala ensi ez'enjawulo naye ng'ekibatwala kuba nga bakuba ekyeyo omulongo Kato omukugu mu byobufuzi olinayo akataleke kanga tumaliriza yesebo omutesitesi tuyanza programu eno ennungi bweti n'omundi omulala muntu wange omukisa ne tudda akatalekeka kenyinza okuwa akalala akatalekeka gavumenti kyeyina otereezaamu gavumenti
erina okwongera okuteekawo amateeka amakakali. Si buli omu atandisewo kikampuni. Tetufudde ku waggwanga ki, tetufudde ku ani amumanyi. Teekawo amateeka amakakali nga gagobererwa. Kitegere era yenna tugeze nti kati ogenda okwetegereza nga waliwo agencies oba ebitongole byali bitwala abantu ebweru ebimu ebyaggalwa. Kitegere naye nga tonnabiggala n'abo ababikkiriza lwaki obalika nga bayinaayina tebagenda kuddamu bakole ensobi y'emu. Ekirala bampadde eddakiika emu nga ndi mu kuwumbawumba ekituufu n'ebitongole bino byetereeze. Kitegera byetereeze ti gavumenti eba egamba tulina embassy e Dubai, Oman wa kitegera abaana mbatwala eyo. Ne buli mbatwala eyo abaana gye batasobola kufuna buyambi kuddukira ne babaako abayamba nammwe nkya kigenda kukola ki bakosa. Ne zino agencies ziteekewo offices mu nsi eyo gye balina abantu nga bakebera ku baana. Gujje musogamba otya bulamu butambula butya twakuleeta wali watya kuba n'abaana at the end of the day basindika ssente Uganda gavumenti nefunako omusolo. Ekitegera kuba olyanzoga afe tufunira wa basindika ssente Uganda oyita mu mabanka biki Western Union etemyeko biki. Okitegera no tunabo oti nga ne banka zaano zitemyeko kyekyo naye nga sebo ne yanza omukisa ogwotuwadde era ne bakama baffe aba ledi eno omukisa gwe bateerangawo ku lunaku olungi nga luno olwokubiri. Totumiddeyo ku bantu ng'omubabiri mpozi twafiiridde eggulu emmengaawo nga kibi. Omwe yabadde omumyuka wa Pastor Kayiwa yafudde tumuziike jjo kitalo nnyo era nkubagiza mukulu munnange Matovu Peter ate mu nsasa geeye ey'okufiirwa bambi ne babba essimu ye ng'omanyi era abayaayi bababbi b'oku kibuga kuno naye kituufu nti kibi nnyo. Ntumirako na Kayire Masaka ngambye ko ali atumbudde de wali Luweero deo tujja kweraba nkubanja kyekyo sebo n'omulundi omulala tweyanziza nnyo tweyanzenga. Amin. Mukyala Joan obubaka obusembayo okugezaako okuba nga tuwumbawumba ensonga eno. Obubaka obusembayo nzenga omwogezi wa African Consultant Limited nze nkusuubiza program eyaffe program yaffe nga etwagisengeka nga company twateekawo emitendera egigoberera abakozi era abakozi baffe we tuba tuweerezaayo wabweru twogerezeganya ne tubakubirako amasimu company ensonga lwaki abantu abamu bababonyaabonya ennaku zino n'owulira nti gundi yafiiridde kata baafiiriddewa. Kyenyiza okwencouraginga abaana nti mugendere ku company naye waliyo abamu bagendera wansi nga woogambyeko abagendera wansi w'emipiira gy'ennyonyi abamu bagendera mu company ezitika ebimuli yeyo gye bayita balina engeri gye bagiyitamu gyerabidde abaana abagenda ebweru nga tebagendeddemu bakukuta kati oli akukuse tomanyi gy'oli bakuggyeko buli ekikwogerako kyova abantu rent eyo abaana bafiirayo nnyo ne bakama bwe bajooga tebabasasula naye ng'ewaffe tubagoberera era abaana tutambula nabo mu mitendera emituufu. Totumiddeeyo ng'omubabiri. Ntumirako bakasitoma baffe abalungi abajja ne batuwagira nammwe abali eyo ng'otyo ogenda ebweru ewaffe tugoberera. Yes. Nange njagala okuba nga neebaza of course ba sponsors baffe abasobodde okuba nga bateekamu ensimbi. MTN Uganda abagamba nti gwayagala internet eyakabi ayagala okuba nga ofuna internet eyakabi ku muwendo egya wansi n'okuba nga okuba amasimu ebweru eggwanga n'oba okubira muno afuna essimu oba afuna omutimbagano ogusobola okuba nga gukulungamya mu nsonga ey'obutereevu. Be banaffe aba MTN Uganda ne Coca-Cola bagamba nti olina ekyemisana olina mukolo teekerateekera abantu ekyemisana ekirungi teekerateekera abantu ekijjulo ekirungi ng'otaddeko ekyokunywa kya Coca-Cola. Mbadde Jeff Hudson Kigozi program omuntu n'obulamu obwa bulijjo tusinkane Tuesday jja mukama wanaaba ayagadde awangaale Ssaabasajja Kabaka wa Uganda.